Abami ba Ssaabasajja Kabaka batwala amasaza ag'enjawulo mu Buganda basabiddwa okufaayo ennyo okulondoola eby'obugagga eby'obwakabaka ebiyinza okuba nga byabulankanyizibwa nga muno mwe muli ettaka kisobozese okwongera okuzzaawo ekitiibwa kya Buganda. Bino byogeddwa Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu Joseph Kawuki ku mukolo ogw'okutuuza omwami wa Ssaabasajja Kabaka mu butongole atwala essaza lya Butambala Haji Sulaiman Magala ng'omukolo gukoleddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Patrick Luwaga ng'omukolo gubadde ku mbuga enkulu ey'essaza e Kabasanda mu Butambala. Kussawa nnyezi enkyaleero abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu gavumenti ey'awakati n'Emmengo babadde batuuse dda ku mbuga enkulu ey'e Kabasanda mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Butambala okwetaba ku mukolo ogw'okutuuza omwami wa Ssaabasajja Kabaka akulembera essaza lya Kabaka ery'e Butambala Haji Sulaiman Magala. Omukolo guno gwetabiddwa ku bannaddiini ab'enjawulo omubadde akulira daawa mu Uganda Sheikh Nuh Muzatabate, omulabizi wa Ssente Buganda Bishop Michael Lubowa, abakungu okuva mu gavumenti y'awakati n'Emmengo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akiikiriddwa mukubiriza olukiiko lwa Buganda Patrick Luwaga Mugombole. Oweekitiibwa Luwaga Mugombole bw'amaze okwanizibwa atandise omukolo omukulu ogw'okutuuza Katambala Haji Magala ng'ono abadde ayambibwako ne Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Joseph Kawuki. Katambala Butambala engalo. Era Katambala Haji Magala akubye ku ngoma ya Semayembe ng'eno bamukuutidde okugikubanga buli lwe wabaawo wabeerawo ensonga ez'amaanyi ku ssaza lye lino. Oluvannyuma tuziddwa mu ntebe ye mu butongole okukulembera essaza lino nga n'abamyuka be nabo bakoleddwako emikolo gye gimu gikoleddwa ku Katambala. Katambala Haji Magala Sulaiman atuziddwa akubye ekirayiro kye mu butongole ng'ono yeeyamye okubeera omuwulize eri Ssaabasajja Kabaka wamu n'obutatiirira Namulondo. Neeyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, Minisita wa gavumenti ez'ebitundu n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna. Bishop Michael Lubowa akulembeddemu okusaba kuno yeeyamye okutambulira wamu ne Katambala atuuziddwa olwaliro era ng'ono naye alina entanda gy'amusibiridde wamu n'abamyuka be. Ekirungi mukwano gwange ate byayogera nange njagala kubanga tebirinaamu sitaani ayogera ebigambo ebizimba. Tusabe Katonda mukadde waffe Katambala Mukama amukwatireko. So nga akulira ddawa mu ggwanga Sheikh Nuh Muzatabate naye mu kusaba ku mukolo guno akubirizza abakulembeze bonna mu ggwanga okulabira ku Bwakabaka okuwaayo obukulembeze kuba kyongera enkulaakulana ez'amaanyi mu bitundu. Mukutya Mukama amagezi mwe gasookera tubakuutira nga bwe mukubye ekirayiro temulyanga mu Ssaabasajja olukwe oba okulya mu Uganda olukwe. Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugombole nga yakoze omukolo mukulu ogw'okutuuza Katambala asabye Katambala wamu ne banne okukolera wamu. Gwe okulaga nti obusobozi obulina kakati tewali muffe abali wano ayinza okuba wano n'alowooza nti Ssaabasajja okulonda kuno yebadde maaso gooti. Gwe ino sakiddwa Kalona Kibule lwa Amasukkulumu.